Okutya Mukama. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo ky'Engero essula y'okumin'omwenda kuva akanyiriri akasooka paka kabiri mu omwenda. Naye akanyiriri kabiri mu obusatu kagamba nti okutya Mukama kuleeta obulamu, n'oyo ali nako anaabeereranga awo nga kumumala, talijjirwa bubi. Ekitabo ky'Engero kyogera ku bintu ebikulu mu bulamu bwaffe bulijjo. Ekitabo kino kituwa amagezi, okumanya n'okutegeera, era kituyamba okukula mu bulamu bwaffe ng'Abakristaayo. Akanyiriri kaffe akakulu kwogera ku mikisa egy'okutya Mukama. Ogusooka, Mukama okukulembera mu bulamu bwo. Bantu bangi babuzaabuzibwa n'ekigambo okutya, kubanga kibaleetera okulowooza ebintu eby'enjawulo. Naye ky'olina okumanya, twogera ku kutya Mukama ng'omussaamu ekitiibwa n'okumugulumiza. Mu ndagaano enkadde bangi baatyanga okutuukiriranga Katonda, wabula bwe twewombeeka ne tumutuukirira awamu n'ekitiibwa, nga tumunoonya ye, tujja kufuna obulamu Katonda bwe yasindika ng'ayita mu mwana we Yesu Kristo. Yokaana essula ey'okusatu akanyiriri k'ekumi k'ekumi n'omusanvu egamba nti, kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati, n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme kubula, naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango, naye ensi erokokere ku ye. Ogwokubiri, Mukama okubeera naawe n'okukukkusa. Ekibi bwe kyayingira mu bulamu bw'omuntu, omuntu yafa mu mwoyo era ne wajjawo okuzikirira. Ebimu ku ebyo ebyajja mu bulamu bw'omuntu ng'obubi buzze ku nsi kyali butamatira. Omuntu tamatira mu ngeri emu oba endala. Obutamatira mu bulamu bw'omuntu bumuleetera okukola ebintu ebikyamu. Naye Mukama mu kisa kye yakolera omuntu ekkubo ery'okudda mu bulamu obutaggwaawo okuyita mu Yesu Kristo. Mu Yesu Kristo tojja kutoma, wabula ojja kumatira n'ebyo by'olina. Ebbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye essula ey'okutaano akanyiriri k'ekumi k'ekumi n'obubiri egamba nti, Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo, era obulamu obwo buli mu mwana we. Alina omwana alina obulamu, atalina mwana wa Katonda talina bulamu. Ogwokusatu, tojja kukyalirwa bubi. Ebiseera ebisinga abantu bwe bayita mu bizibu batandika okweraliikirira n'okwemulugunya. Naye jjukira, Yakobo essula esooka akanyiriri k'ekumi n'obusatu kagamba nti, omuntu yenna bw'akemebwanga tayogeranga nti Katonda ye yankema, kubanga Katonda takemeka na bubi, era ye yennyini takema muntu yenna. Tegeera ne kino, Bayibuli egamba nti, era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abaayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli, ebintu byonna abibakolera awamu olw'obulungi. Ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abaruumi essula ey'omunaana akanyiriri kabiri mu omunaana bw'egamba. N'ekirala ky'olina okumanya, abaana ba Katonda bayita mu bigezo ebyo byonna okubeera abagumu mu kukkiriza. Naye oluusi Mukama abeera atukangavula obutatambulira mu makubo ge amatuufu. Bayibuli egamba nti okukangavulwa kwonna mu biro ebyakaakano tekufaanananga okw'essanyu wabula kwa nnaku. Naye oluvannyuma kubala ebibala eby'emirembe eri abo abayigirizibwa mu kwo bye by'obutuukirivu. Ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abaebbulaniya essula y'ekumi n'ebbiri akanyiriri k'ekumi n'akamu bw'egamba. Amiina.